Basebole banyabo ani ayimbanga Kafeero gwolowoozo omukulu gwe yali ayimbako yagenda akumalaalo ge yagamba muntu kyeyava anyiiga ennyera abeefaananya engeri y'okuyimba kwabo n'abakwatamu abeefaananya okuyimba kwe kati wamma Basebole banyabo mpaayo eyeefaananya Pawulo okuyimba kwe ng'olaba yandibadde w'amaanyi nnyo naye ng'ali wansi kitegeeza Pawulo yamukwatamu si bwe kiri awo kati bajja mukuwa tubone banya mugamba muti abali Kachumba TV kasubi bitambulira ddala bulungi nnyo olunaku olwaleero ndi eno nange gye ndi simanyiiyo naye gye nsanze muganda wange JB Byekwaso nsonga nnyingi nnyo ezituleese okulaba nno tumunoonyaako naye teri na ntebe tutudde bwe tuti so naye mugumiikirize kyembasaba asharingira video munno wadde tunabagiraba omugambe simanyi biri mu interview eno naye kebatudde bwe bati ayegenda beera y'amaanyi nnyo sachi that ntino mugiraba mwenna era okubeereko ne kase omugambe waye wanayogedde atya bwe kityo bwe kirigwe bwolowooza tutandise ogamba otya ebulungi muganda JB bannaye gye tuli eno akawuka kano kaluma ezo entalumbwa bagita nsolosozi ako bakayita ntalumbwa entalumbwa si ebeera mu mmwanyi kasita ogirumba ekola ki kati ndowooza okitegedde ogamba otya naye nno bungi wano nakala kaakano bannaye ŋŋenda kukola ebiri kujjako nsolosozi ogamba otya ebulungi so ogamba otya muganda twasembayo beera naawe ng'okaaba nga bakuluga amalogo gafuusa amalogo ge gakuleeta eno bakuloga paka eno nasalawo ng'ekweke kiki nageewogomamu amalogo go gaddala muganda wange era mwekwate Katonda kubanga nze singa siiye amazima singa tetunyumya ava mu muboozi nze bagamba tuli anyumya bibooziboozi kasita abantu bangi bawadde obujulizi emboozi y'eddogo we twatuuka ensi yatuuka n'ekikkiriza nti music industry si mulimu mwangu nnyo kyova olaba bagutuma na gwa sitaani naye nga ddala omulimu omulungi bwe guti lwakigubeera gwa sitaani bagamba ekibi kigenda na kibi eddogo ligenda na ddogo naye gwe ogamba abali eno tukira tubeera eno mu bulokole oli musajja wa mulokole eddogo wali manyi ogenda kugamba nti mugira mubeereyo mu bulogo nti nedda obuzibu bw'amaanyi gwe eddogo waliwo n'otya oba likyakutwala eddogo kyenyinza okugamba nti abalogo saluti era nkimanyi nti abalogo gye bali okkiriza nti eddogo gye liri n'amaanyi mangi naye kyenyinza okubagamba kimu nti mwenenye ng'obudde bukyakola ki ekyali buli muntu bamuwayo omukisa naye ekibi mwongera kibi ku kibi mwe temwetunulamu ne mulaba nga ttooki eyo gye mumulisa teraba bigenda mu maaso nze kyobala mbawadde saluti nkitegedde nti gye muli naye nze kyembagamba waliwo n'otya eddogo benenye anti bw'oba n'omutonzi y'aba akira byonna amaanyi ye bawanika omukono gwe bw'ati n'agamba nti ng'okimanyi nti abantu banyumya emboozi naye Katonda ng'akutte kyala kisajja n'alinnya bw'ati ekyekigere kigere kisajja ayinza tulisa abantu nga mutwalo nze nno nkubuulira bituufu muganda wange eddogo awo osobola oddiwonera wokka tosobola kuwangula muntu yenna wano nga muzibu nga yatuulamu amaanyi g'ekibi nga tolina Katonda okkiririza mu birooto nali sibikkiririzaamu okusooka naye kati mbikkiririzaamu nnyo wayimba akayimba k'ekirooto akakafeero nti akuloosa bantu bannya bavuddeyo nti Kafeero yandoosezza n'aŋŋamba tukole kino n'aŋŋamba tukole kino naye abantu nga babuusabuusa nga n'abafamire bagamba lwaki aloosa byeyo sooka otuzzeeko emabega Kafeero yakuloosa atya otuuka oyimbe n'oluyimba kyenzijjukira waliwo embeera y'emu ng'eriwo ebiseera bino wali mwaka gwa 2020 twali mu covid ndowooza omwezi gwalira gwa 6 nga guno era gwali guggwako biseera bwe biti kakati embeera netambula mu mawulire
enkayana yaliwo nga nnyingi naye nze nga mbiraba bulabi nga bitambula. Naye olunaku lwali lumu nali ndi sayidi baze Kabalagala eyo kyenva nfuna ngamba ne kanyimbe yakayimba akakwatagana ku mbeera eneriwo ey'omugenzi Paulo Kafeero. Kati nenkola layini zaalinya nga zigamba munywanyi Paulo Kafeero munange wumula mirembe entumbwe zewazaala n'olera ezivuddeko okukuwemuukiranya Paulo Kafeero munange wumula mirembe entumbwe zewazaala n'olera ezivuddeko okukuwemuukiranya. Kakati nenyimba layini ezo kakati nengenda ku studio wa Mubiru Smart nagendayo saawa ndowooza nga bwezi ntubeera awo n'abayimbi abalala abaaliwo nembagamba bannaaye mukimanyi njagala kuyimba ku manyi simbye bulungi ssebo kasenyiga ndowooza okawulira kawulira naye era ddoboozi lyeryo naye ninamwa siri bulungi nnyo. Kati munnange nambagamba naye mba njagala kuyimbako ku nsonga z'omugenzi Paulo Kafeero zino. Awo ogamba ba Mubiru nalayini zange era ndowooza ola tyuni ndala n'ekiroto kya Kafeero si bye bimu. Kati ne baŋŋamba oyo mwami Mubiru Smart naŋŋamba nti naye Jebbi okuggyako ng'oyagala weeyonoona naawe okyayimba ku mbeera etambula nti waliwo ekitambula nkiyimbeko tuyira kulippira ne mugana naye omuyimbi alina kuyimba ku ki mbadde embeera ebetambula tomanya. Kati nempulira okunafuuyizibwa mu mutima nenkivaako naye kololo nnyini naddayo waka nabasibula ssaawa nga n'emu kitundu awo ku bbiri nga nkivuddeko sigamba nti mbanyiigidde naye nga ndowooza bayogedde kituufu aidi entuufu oli muyimbi wa kabi tolina kuyimba ku bya bulijjo weebale nnyo. Kati mbwe naddayo waka neewunzikamu katono nga ogandi namukutulo kubanga nze nga omanya ebidongo bino kizibu okwebaka ti neebase ku ssaawa 4 oba 5 kuba buba budde bwakatandika kukola naye naddayo nenneebakamu awo yeebaseemu omukulu najja Paulo ng'ayambadde ekkanzu njeru n'enkofiira ya bbulaaka nga bwe kanti yaliko kooti ngayambadde ekkanzu njeru n'enkofiira ya bbulaaka yajja aŋŋamba wali otudde we yajjira mu kaseera ako obuuziza bulungi kubanga ebirooto kyemanyi naawe oloota bijjira mu ango zonna nizobeera oba ku luzzi weekanga oli awo nabadde nva ku luzzi nga nalabye nva kusena mazzi oba nalabye entambula bwe nti kati kitegeeza nekiri bwe kyali nze neekanga ndaba omuntu aŋŋamba owaaye bwenkuwa obubaka bwange n'obutuusa nga Kafeero yagamba n'obutuusa nga bwe mbukugambye nze nja butuusa. Wali omujjukira bulungi nga tannafa kuba kati nze bwajja nyinza obutamujjukira bulungi nnyo. Kati kankubuulire Mukama amuwummuze mirembe naye nze okuva ku myaka 10 nayagala omugenzi Paulo Kafeero paka olwali era buli we nali mbaddeko wonna bakimanyi. Wali obaddeko naye wano n'wano nafunako omukisa ogwo era kyova olaba ntya nnyo Mukama Katonda n'abantu abeeyisa empisa embi. Nze ku ngeri gye nayagalamu omugenzi Paulo Kafeero singa bwe namusisinkana nga nfunye omukisa ogwogerako naye yansenza luti oba nandaga embeera etali ya buntu kale nandiweddemu nnyo amaanyi kuba natandika mwagalya ku myaka 10 naye ku myaka nga 16 awo nafuna omukisa ogumusinkana 16 awo 17 kubanga nzijjukira nali bwe natuuka nenzija e Kampala ng'ovaawa va mu kyalo Masaka nali ndi saidi zeno ku bukojja bwange saidi z'ebugerere waffe Masaka naye nali saidi zawa z'ebugerere. Kakati bwe najja ne ntuuka mbeera ne baganda bange muno mu kibuga nga bw'obimanyi beerako ewoono naye kye nasooka okubuuza kubanga
sijja nnyo kunyonya story lwaki nali nzize mu kibuga naye ensonga eri nti wafuna omukisa nentandika okunoonya nasooka kubuuza naye bannaye wano Paulo Kafeera asangibwa wa mu kibuga nga tetumanyi kabala Hollywood theatre ekatwe awo buli omu ojja kulabawo kyangu nnyo ne bw'otambuzawo bigere kuba nali ndi wali nsambya awo kumpi kitegedde kati nagenda okujja yali taliiwo nga yagenda London naye nga bakola practice yali Dipo Naziggala nga teepu ekutte muganda wange era nsirabanko teepu abantu boogera ku nnyimba naye Dipo Naziggala sirwa kuba nti nali njagala nnyo omugenzi sinalaba hiti erwenkana Dipo Naziggala kubanga mbuuza lwaki bagambako nti teepu eweddewo mu ggwanga eya Dipo yes genda okibuuliriza era abantu abanyumya ku mugenzi naye ne babaako bye babuusa amaaso bagambako Dipo ewedde teepu egaddu eweddewo teepu yali tewali teepu yonna ono yagulako siringi 4,000 nze gye nalaba era yalina ya white teepu zabanga za 2,000 ku 1,000 yali ya 10 ezeezi kati mbuuliraayo teepu yali egisinze awo tewaba naye tebagyogerako nnyo ku ngeri gye yakolamu Dipo Naziggala ne bagamba nti etteepu ziri mu kujjabuzi ziva South Africa ng'abantu balina zirinda waliwo nga bwe gambye nafuna omukisa ogenda ku Hollywood era abantu bonna baali bakola mu kulabako baatuuka ne bammanya tandika n'abamu abaaliwoko waliwo omusajja mutanga Serunjogi Bambi kati yafa waliwo Semakula Tito oyo waali twakola naye mu Daheyazi olwo ng'ate nze etandise okuyimba mu butongole bye bansunirangamu ku gitaawo naye njagala nkubuulire waliwo omwami bamuyita Sula yali technician wanga wa drive yannyumiza naŋŋamba nagenda nentunda teepu ya Dipo kubanga nze yagala n'agitunda Embaale nga bali ku drive Embaale kati kyava asalawo omuwagizi najja ng'akuba drive najja n'amugamba nguza teepu eyo n'amugamba ngikozesa n'amugamba nkuwa $1,000 jinguze Kosula n'agamba $1,000 lwaki n'agamba sinaga ginoonya gwe nkuwa muki najja mu teepu yali ekuba drive n'agiguza omusajja omuki $1,000 ng'akimanyi bulungi teepu ya 10 mmeka ya 4,000 n'agamba twagenda okulya neŋŋamba kanoonye neki n'ateekamu awo ennyimba endala ez'akafeereera yagamba yanoonya teepu Mbaale yonna nga temuli teepu n'akitegeera nti omusajja oli omuwa $1,000 teyali musiru ate yamuwana mutono omusajja ye teyali musiru yalowooza agenda mubba akakaaga kumbe n'agenda ginoonya ekibuga kyonna nga tagiraba oli w'Embaale agula teepu $1,000 eyo teepu gye bayita Dipo Naziggala kati kituufu kyoyogerako wali omutegeera kakati munnaye wembeera ku Hollywood awo bali mwaka gwali gwa 2004 abakola lihaso oli nga yagenda London baali aluddeyo abalina ebivvulu kaakati naye nga muganda wange kye nalaba wali ng'abakozi abakola wali ate ye mukulu bwe yajja ne mulaba ng'okunoonya abakozi oyogere nabo abamu mulimu abaali abalungi kati nga mwami Sekandi oyo teyalinanga buzibu oyo Kabanda wa Solid Band yalimu nga talina buzibu nga yakubira omukulu eŋŋoma Kabanda naye agikubye siwa leero endonga agikubidde ddala mwami Kabanda oyo yaliwo nga munene ddala muli yali w'amaanyi kubanga yali akubira omukulu era nga mbeeramu abagoma 2 naye nga Kabanda ye ate kati ali ku levo ya mukulu kitegedde nga abalala akubiramu balondemu kaakati mu biseera by'okubeera awo natuuka n'entandika okubanga Hollywood buli kadde nzijajja ku ki ndabe nga lunaku lunaabalumu ndabe ku muki ku mukulu kati ebbanga lyatuuka naye olunaku lwali lumu nali awo nga bagenda okukola bamaze lihaso bagamba jja naye seeno kama Katonda atusonyiwe
n'ekintu kyenzijukidde waliwo abasajja lwali lwaggulu kuba navaawo kwolwo ssaawa nga 2 nga bagambye ajja ayinza otuuka wano ateeka okutuuka kwolwo ewudu wano naye waliwo ennyonyi eyayitawo ng'ekuba akatalabe kati ne bagamba ateeka okuba yo yatuusa Entebbe. Aga Paul ali munyonyi wuuye ne bagamba ateeka okuba atuusa Entebbe. Omwami yalabika akyali mulamu nandimwogedde naye nedda naye nali wadde nali mulenzi ninakuba akafaananyi ne ngamba yo yatuusa Entebbe. Ne ngamba naye bano bagaye kati waba atuusa Entebbe buno obudde jjaamu mutono ajja kujja buddakiika 3 ku ssaawa 3 ajaba atuusa ayina bayingidde wano nabeerawo agenda olaziwezeezi nya nengenda ne bagalira ng'oluddeyo anti wadde bagambye omukulu atuuka ddi atuuka ssaawa 3 kitundu atuuka lwaleero atuuka leero nti naye tatuuse kaakati enkeera nze omu kubaddayo kuba nabeera ngawo nga bakola lihaso abantumatumanga nako yanga genda okole nga sina mputu nga ngenda nembakimira emitawo ba Angel Sekandi na bonna abantu abalinga mu kulabako omu yes genda ogula ekikomando genda okole era bo babimanyi so kati ajja awo okufuna chance awo anti kwolwo bagamba nti enkya natuukawo ku ssaawa mmeka zebatandika kaakati omukulu yajja n'agamba ng'akuŋŋaanyiza ab'ekibiina abawa engeri gye bagenda okutuulamu ng'atuuse engeri gy'ajja okuyingiramu wajja okuyingira wajja okutuulira anti abasajja b'embuto baatuulanga wali ng'omusajja atudde katebe ku olewuudu zinalinga mwagala nnyo naye nga mulengerera nnyo mu distance omanyi omuntu omwagala n'omuwa ekiti mu distance nga buli kadde embanja omulaba naye nga mbanga muli naye nga nfuba okweyisaayisa nga bw'olengera muyembe guli neeyisaayisaako eri naye nga ye omukulu gwe nkola ki gwolaba nenzira ku birala bwento nakikolanga ddala bwe nti mu kibuga mwali nga buli kadde nfuna akadde ali nategera n'obudde bwatuuka n'ogendayo ssaawa 7 awo 8 ng'ojjawo oba ojja mulabako kaakati omwami yagamba oba omanyi toli mmemba wa kulabako nga toli muwandiike wano omukulu bw'aba atuuse tuula eri omulabireko eyo waffulumwe mudde sayidi eri walako okitegedde wadde mubadde nga mujja ne mubeerako wano nga bakola ki wakati alina okutuuka bamukubira ebidongo byonna ebyennyimba zonna amale oziwulira atandike ate okuyimbamu tayinza bikola nga waliwo abaki abantu abatali ba kibiina ekinnuma naye ne ŋŋamba owaayi tewali kyakukola sajja boogedde ensonga yaabwe njiraba ntuufu naddayo waka tewaddako bbali omulabe anti kati oyinza okutuuka ate nalaba ne ŋŋamba tannatuuka amateeka mangi kaŋŋende bw'anaatuuka ki ekiddako watya nga empi ziyinza okuluma olina okwegendereza ssebo kituufu kakati naye munnaaye baatuuka ne bantegeera ne bammanyiira bonna mpola mpola naye oluvannyuma lwali lumu nga ngezezaako waliwo abaali baagala mulimu n'ekibooziboozi ky'omusajja omulala omwo yali muzinyi naye alabika alinamu emize egitali mirungi yali ayagala okumpa omulimu okulabako naye emboozi eyo esana tuline kabando wa solid yali ayagala kuwa mulimu okole naye ng'empisa ze si nnungi nyingirire mu mazina kati empisa ze tezaali nnungi zitya munnaaye tuli ku mboozi ya kirooto gye wamboozezza etteeka baaligaana waliyo bye batoogera n'ogamba owaayi ekyo kanneerekeremu baba bategera baba bakoze eki kituufu waliwo ebyabo ababitegedde ne byolina okutegeeza abantu waliwo mu kibiina omusajja yalina empisa embi kaakati tubadde wali batuuka bammanyiira mu kulabako mbeerawo era nga ne baba ne shosebo sijja kulimba natuuka ne baba ne shosebo ga nti ayo mwana amuleke nga sekandi tayinza gamba ati muleke akole ki ayingire kakati bwe mala okizuula naye ng'abantu abasigadde bonna bowulya mentionings abo tebaali bantu bazibu naye ng'abasigadde ng'okulaba omuntu akubajjita ng'ovudde ku Serunjogi omugenzi oyo ne Semakula Tito ng'okunoonya omudongo okwogera kubabe bamukulu Majanja baali tebaliiwo obudde obwo ndowooza baali tebali simanyi nenze bwe najjirawo awo ngaliwo badongo balala naye nga okwogera n'omudongo onoonyamu omukulu omudongo akuba endongo wali ng'ekitiibwa kyayina
amaanyi g'alina jasi omudongo obudongo entiisa gy'alina nga n'abantu bw'abayita bagamba oyo mukubi wa ndongo wa Paulo Kafeero yalina ekitiibwa mugenzi olwo omugenzi ate nga tagamba abantu bamufukaamirire naye ndowooza yakola n'ennyimba ze ng'omuntu ajja mu mmotoka walubuto bw'ati ye omusajja watatudde ku ntebe oli n'ava n'amugamba akatebe n'atuula butuuzi wali n'afukamira n'amubuuzaako nze nkubuulira nga nze yalaba ku Prince yali w'amaanyi bw'atyo okusukkawo olowooza era ndowooza okirabe w'amaanyi kaakati wambuuza bannamulabako otuukidde ku mboozi eyo naku lwali lumu waliwo omukyala so bagamba bambi yafa baali bamuyita Nakkubulwa bw'aba gyali mukama mulungi naye waliwo Nakkubulwa ali muyimbi naye ng'ovudde ku oli ow'edda gwe boogerako yali ayimba n'omugenzi waliwo yali mu kibiina kye naye bagamba yali muwala w'oli muwala wa mukulu w'oli omukyala eyasooka oba yali amuyita ssengaawe mukyala oyo yaŋŋamba ebigambo ti mwana gwe nze munaye nkulaba olina empisa naye n'embeera z'abantu abasinga obungi tebaba na mpisa kati ate gwe oyinza okulowooza nti nga tewakuzibwa nga bo ndaba oyagala okuyimba wadde okyali naye empisa ze kitegeeza empisa ez'obutaba gundi kuba neeno eno mubukulu n'ekintu ky'empisa bw'obeera n'empisa ennyingi oyinza olemererwa okuyimba yali agamba ze ntuufu ng'agamba abangi be bataziina tokifaako n'agamba ndaba naye olunaku lumu bw'olaba nga yamuyita olaba Kafeero nga azze wano Paulo Uncle Paulo bamuyita Uncle Paulo nti naye olaba nga Paulo nga azze wano bwegenda oyogere naye omugambe kyoyagala ne muganda naye nga mmutya yangamba talina buzibu bwegenda oyogere naye muntu nga ggwe kakati lwali lumu mukama mulungi ng'amuleeta nga ntandikanga okumusembera sandikanga mpola okujja nga mubuuzaako nemba musanze kati nze ngeri nakula nga manyi ofukamira nga kinyanguyira ate nekiwa kinali muwona abantu kyendaba ng'ofukamira bulungi nnyo sibetano ku Paulo bulungira nga ntunuulira bwati n'olumu yazuukuka kukole wudwawo nga ndi awo ntudde ku katebe sayidi wali nga naye yasuze mu kamotoka ka 10 ne bamuleetera amazzi n'akasenya n'eddagala ng'asuze mu motoka n'asenya nga mulaba awo kamotoka ka 10 ne bamuleetera engoye n'akyusa yali ize n'amaliriza n'ava mu motoka yali ampitako awo n'aŋŋamba owaayo oli otya aga Katonda nakyewuunya nnyo owaayo oli otya owasuze otya ko nasuze bulungi ssebo wasota ssebo n'aŋŋamba nze era nga bondaba awo we nasuze bwe ntyo mu motoka nasuze nga bondabye bwe ntyo bwe nakoze eki bwe nasuze ne mugamba munnaye bw'otyo n'aŋŋamba yensi bw'etyo n'afuluma n'agenda wabweru awo kati tudde ku kirooto kaakati tukyaliyo namusaba omulimu oluvannyuma olwo bamaze okuŋŋamba mulumbe olwo bano bannemesezza kati olwo osaba omulimu ki ogw'okuyimba nsobola okuyimba tebyali byangu kakati ntuukawo yajja bulungi n'ak'okunywako empola manye ebiseera bye ebisinga teyayambalanga nkofiira ya laawundi misana yayambalanga topi enkofiira ajambala kiro eya laawundi kubanga yo bwegitekanko bw'ati tasobola kutambula ate kano ka topi nga yeebuzaabuzaamuuko asobola okutambula awantu asobola okukola ki kati yayambalanga ka topi ebiseera bye ebisana byonna nze emirundi gye namulabanga gye najjanga aba mu topi kujjawo ku stage kaakati najja n'atula wabweru Hollywood waliwo edduuka nenzija nenfukamira ne mubuuzaako nemala omubuuzaako nangamba oli bulungi nze ndi bulungi muzeeyi naye ngera nalinga bwendi oli bwakubuuza oli otya njoba wasa kumufiirwa obadde bulungi ndi bulungi kati munnange nangamba ogamba ki mba munnyonnyola nangamba jangu otuule wano akusembeza nga bw'olaba otudde wano natuulako naye mazima ga Katonda mu ggulu nangamba nampuliriza n'akola ne bw'ati
Nakuwa obudde. Yes. Era Mukama mumuze mirembe. Mazima. Sajja oyo yali wanjawulo. Bwe ndaba abayimbi we beeyisa. Osaba omulimu ewa Kafeero. Yes, sabo. Mukulu bamuyitanga mukulu. Era nga bagamba ojja kulaba mukulu. Naye nga wa myaka 35 awo. Wegityo. Kuba ndowooza bayitawo bange 3 bambi Mukama n'amutwala. Kakati omugamba muzeeyi nsaba kumpa mulimu. Yambuuza namweyanjulira mannya gange nenga mwanjulira. Ndi muyimbi naye siyimbangako wantu wonna. Nsolosozi yiyo gw'oli wa nsolosozi. Nsolosozi. Talumbu ebeera eno. Kakati nemugamba naye siyimbangako waki? Wantu wonna. Wantu wonna. Naye nsaba onzikirize nyingire mu kibiina. Nja kukola emirimu gyonna emirala eginaabaawo nga bwe njigana okuyimba mpola mpola. N'aŋŋamba awo yaŋŋambira jangu otuule wano. N'akuyita. Naye nva wali bwe nali nfukamidde n'aŋŋamba jangu otuule wano. Nze neewuunya abantu abalaga mbu nno abantu babaagalira babawa ekitiibwa naye ng'ate babamanyiira ate nga baboogerako ebintu ebitasobola na kusaana. Sikitegeeramu makulu. Omuntu ng'omwagala kiri kintu kiba kirala. Owuliriza abantu baagala abantu ne bayita ne kubaabazaala. Kituufu. Kati kizibu nnyo omuntu ayagala okusiga obukyayi. Kaakati omwami oyo ku kitiibwa kye yali alina ne levo gye yali aliko akuba bisaawe. N'akuyita. N'aŋŋamba tuula wano. N'aŋŋamba naye tokyasoma nga ndaba okyali mutoototo. Mugamba ebyokusoma byagootaanamu. N'aŋŋamba ogambye otya? Temugamba siimaako wantu wonna naye nsaba nzikirize nyingire mu kibiina. Nja kukola emirimu gyonna eginaabaawo nga bwe njiga n'okuyimba mpola mpola. Kubanga bwe ggambye abo abaliwo Kabadongo bankubira mu kawo nga bakola lihaaso kayimbo bakaali ka kitundu kyabwe nga siima nga bw'obitegeera. Kati ng'ate tebyali byangu nga bw'omanyi. Kakati munnange omukulu n'aŋŋamba nkukkiriza. N'akukkiriza. N'aŋŋamba nkuwadde ekifo. Nga mu ebyo bagaba bifo. Nkuwadde ekifo. Kati olw'okuba nali nze ndaba embeera z'abantu abamu abakutambulira omwo. Ne mugamba naye mukama wange bayinza okungoba mu mmotoka ne bagamba tebaakukkiriza. Simanyi banyinza kukola kuba nali nakyogera lwakuba maze ng'ebbanga nga nkola ki? Olaba embeera. Nga wendi. Kuba sandikitegedde. N'aŋŋamba ne banerabidde. Yaŋŋamba bw'ati kirungi na nnyo tusimbula nkya. Nkya tutandika safari. Oba yali egenda Masaka. N'aŋŋamba tutandika safari enkya naye tuuka wano ku ssaawa 4:05. Bo bayinza osimbula ssaawa nga 5:06. Naye gwe ssaawa 4 zikole ki? Zikusange wano. Kuba kosi tejja kuba etuuka. Bwe tuuka otuule obagambe wayogedde nange era nenkuwa omulimu mu kulabako. Nenfukamira ne mwaza ne mugamba neyanza nnyo neyanzeege. N'aŋŋamba n'ekirala bwe banaakugobamu mu kosita nze ngenda simbula ssaawa 8. Okitegedde? Obwakawungeezi. Ogw'emisana enkya. Bwe banaaba bakugobyemu ninda ogendagenda nange mu mmotoka yange. Byenkubuulira bya ddala sinyumyamu. Kafeero nga yabigamba. Amazima ga Katonda muggule Mukama muwummuze mirembe omusajja oyo. Kyova olaba bino byonna ebitambula nze bigenda mu maaso ennaku gye nina gwe tosaana kugitegeera. Aboogera ku muntu oluvannyuma weewuunye nate bwe yampa omulimu
munnanga ate saayingira bidongo bwe nagende wa sister wange nangamba tosobola kujoyininga bidongo kati lindako twali tubeera wali oyo yali abeera side ze wali waggulu nga ku lubiri sister wange oyo nagamba tonatuukakola ki kuba ndongo ekyokubanga obadde oyagala nnyo biki wadde bakukkiriza nze nali manyi tebajja kukkiriza kubanga nze ngaomanyi abantu bobeera tebayinza gamba nti bwobeera nawe tayinza gamba nti olikola ekintu ekituufu baba balabanga anyumirwa kuba nabo olumu mu buto baba babeeramu mu mbeera eyo nagamba olina twabikola kajja bireka kitegedde nga tebakumma kirowoozo naye bwe natuuka okujoyininga nagamba obulamuko kiwemukko emyaka wakiringa 5 oba 6 okuva kati olyoka ojoyininge okuyimba sakyobaza okutandika endongo nali nja gitandika eyo nga mu 24 naye nagitandika 29 so kati tudde eno ku kirooto kuba kati abantu bategedde wabeerako naye era ne mwonyumyamukko naye kati we twakomye nga wali owummuddemu nga weebase najja mu kkanzu enjeru n'enkofiira eyaki enzirugavu nagaa bwe nkuwa obubaka bwange onoobutuusa nga bwe naaba mbukuwadde nga bwe naaba mbukuwadde nemugamba nja kubutuusa ssebo nagamba ayagala kyakunywa eyo lusinziye enguuli n'ekita nga bw'obiwulira owuliriza olwabiteekawo nagamba kati wuliriza tandika okuwandiika kubanga eyali antuma era yeyampa n'ekitabo ntikola ki wandiika mu kirooto okimanyi ebirooto okimanyi nti ebiseera ebisinga tetubyerabira kituufu omanyi tosonyumya ekirooto nga dakiika 3 nga bwe wazze otambula kyabadde nekiri bwe kyali kati jasi kirooto wano olina kwongeramu mu kuwandiika kutereeza ngwa ntya mu ndongo ntambula ntya bwenti ne bwenti okitegedde nensisimuka bwenti nga bwe nakugambye naye ndowooza binyine nga naye ndowooza oba ku birowooza ng'abantu bye bagamba naye ne ŋŋamba nedda byonna bye yakugamba byewateeka mu luyimba kakati munnange teriyo muyimbi atalina kitabo mu nju na peeni ate kitali kimu naddala nga muwandiisi atali muwandiisi talina kyakyetaaza kuba atakyagazaaki atawaba oba ayagala ddemu kuwuliriza kati munnaye kyenva nfuna ekitabo oluvannyuma ennyo wayisewo essaawa nga 2 bwe ndowooza ku luyimba bwe ndowooza nga tuni mwe tubadde tuyimbira nina gita yange awo manye okwekubiramu akatonotono njawo nentandika okubaakuba ninaba nga tuni ejja bulungi nentandika ebigambo ekiro kimu nempandiika vaasi 2 ne kolasi yaako ku makya ku ssaawa 3 nentandika vaasi eyokusatu bandi mu kugimala waliwo yankubira naŋŋamba jebbi naye okusinziira nze nga bwe ndaba bw'oyimba muganda wange nze mbadde ndowooza yimbayo ku luyimba olukwatagana ku mbeera y'akafeere n'etambula mu nsi ng'oluyimba lwennyini lw'oliko oli ku vaasi ya 3 weebale nnyo oli nakubira ne mugamba nga kati ng'oluyimba olwo lukwata ku ki wali bamuyita Beeka azanya na bina Uganda nza ng'oluyimba olwo lukwata ku ki nagamba nga bw'onoogamba nti oba omuzimu gwa kafeero ali mu kyennyini kye wakoze kati kyenva mugamba naye nga nze mpulira sikiwulira ekyo naŋŋamba kumbe kyekola ki kyoliko ne mugamba okakasa nti kati muli nenyongera okukola ki nekikuwa amaanyi mugamba tuli mu covid sina ssente za kulikodinga naŋŋamba ngenda kukuwaayo ssente gwe bw'omaliriza bwoti kati juka nali maliriza vaasa ekola ki eyokusatu nemukubira ssaawa nga 8 ne muyimbira mujukira binasuze mbiyimba nebakiddeyo ekyambinjako kubiyimba tulo kakati ku makya nenkola vaasa eno kuba naleka nayo ngitandiseeko nga ate byonna mbimanyi nembirikodinga muki mu ssimu kati byanyanguyiranga okugatta mu ngeri gyensobola obikolamu mu ngeri entuufu nga bwe era yagala mbirambike kitegeeza oluyimba
waluwandiika ng'omukulu bwe yali ayagala okusinziira ku biragiro bye? Bwe ndowooza abantu abatannabaddula abako oluyimba olwo oba tannabaddulira genda ku YouTube Jebibi Ekwaso ogenda beera olulabo oba ku TikTok wonna amanya tukosa gegamu baluyite Kirooto kya Kafeero tumu akapera Ssenyiga nti era bogiramu kaakatensi banywanye kinkezeza nga nkutte gita Kirooto kya Prince kye nalose yasohokeddeko nga ntikka eggugu kwe kuntuma lusinziya ng'oli n'ekita olwabitaddewo kwe kunsaba okutu era yambuulidde nga ng'ammira obukyu kyankanze nnyo okunesiga ntumwe zaatalyangako kko naye ku mmeeza ye nze ndinawe buddu gye nzaalibwa nga ntumye weekyaggo bukunjewala olwagutadde mu ttama anaamira n'obukyu kyava ngamba tandika okuwandiika bw'otudde ekkalira nkuviire ku ntono sosootole Pawulo Kafeero ebyo bye yantumye bannange yantumye ng'ataalajana ng'era agamba tuzaala mibiri Kafeero yansiibudde ng'era alajana ng'era agamba tuzaala mibiri Pawulo yansiibudde ng'era alajana ng'era agamba tuzaala mibiri bulijjo oli muyimbi obawulidde nina mutyuni oli w'amaanyi anti backup gy'okoze yaba superstar gwe oli wakabettuuka ku ekyo muganda wange kakati embeera eno egenda mu maaso kuba byatandika mpolampola bagenda kati nowaliwo layini zino zeyagambiramu nze bwe natiridde nnyo oluyimba olwo kubanga bwe byazeemu ne ndaba nga oluyimba lutandise ndaba emboozi egenda mu maaso nafuuse omuwuliriza w'oluyimba ate lwe nayimba era sijja balimba ndi muwuliriza ng'abaluwuliriza manyi lwaki buli kimu nkitya era mmwe kankubuulire kye mudega nti weekwate Katonda bagamba kigambo yafuuka omuntu nebagamba Katonda mubiri mwereere mwoyo mwereere talina mubiri talina musaayi talina mubiri tumanyi kyekyogerwa saagala kwogera ku kyesiwulira pozi gwe ekyo badde Katonda mwoyo mwereere talina ddiini talina musaayi weebale nnyo kati mu kubeera omwoyo omwereere niyo gitambula lwaki nafuuse omuwuliriza olunaku lwe nafuuka omuwuliriza owannamaddala nga nali nvudde ku bisoose ebitambula lwe lunaku lwe bamuziikula bambi kyankwasa ennaku nempula nga ebiyengeyenge binvaamu nga nze naye ate saali muwagizi wa kumuziikula naye ate nali njagala omusaayi gwe ogwannamaddala nagwo gufunwe nga bwe yagamba gulabike ekyo nali muwagizi waakyo kubanga lwaki kikola amakulu omuntu okumanya nzaani n'amawulire nekwegamba naye n'awummula mirembe ng'omanyi kuva lwe yawummula kituufu nga bwe yagamba tafunako mirembe kituufu kati natya wano bwe wati watandika watya yatandise bw'ati bambye emboozi ye ng'era ali mu maziga agajjulujjulu mutafunangako mirembe bukyawummula olw'eddogole bamusimbanga ku malaalo ge nga bamusaba eddoboozi n'amaanyi ge bamuzunganirako emisana n'ekiro bangi bamwekejjerako nga bali ddala bute kw'ossa abamumyumyula ng'olw'emmaali ye ye Kafeero Pawulo oba yazza gwaki mumbuulireko mu abantu b'ekinywi mu bulamu baamutega ebisigala by'abafu ate ne mu bufumbo wakuziikulwa waluyimba tebannaba mumuziikula ye ng'akyogedde ne mufu wakuziikulwa ng'alumwa mu bulamu baamutega ebisigala by'abafu ate ne mu bufumbo wakuziikulwa kyeyava anyiiga ennyo era abeefaananya engeri y'okuyimba kwabo n'abakwatamu bakwekweya neeyammulula ekijja kyange kifuuse ettambiro ly'ekibi n'okujja ŋŋambe kumenya kkomera baamutega nnyo ebiggo okufaanana alogwa okimanyi nende yatugamba bamusangako eddagala lero liwayimbako naye n'agamba n'ekirala nti nende nawulira agamba nti enjuki zajja ne zirumba kati ebyo byonna byanfuula omuwuliza w'oluyimba nti baamutega nnyo ebiggo okufaanana alogwa abantu bewayimbako abafaananya eddoboozi lye
nga beefuula okubeera ye nti beekwekweya beeyambululira ku malaalo ge nga bali ddala bute. Baani bwali oyogerako? Ye yaŋŋamba bw'atyo. Oli muyimbi? Nze ndi muyimbi. Yantuma messenger. Anti kati kyembuuza. Kati nze ndi messenger. Kati gwe ng'omuyimbi. Saabamanya. Yiyi. Kati nze simanyi kibeerawo mu bayimbi naye kimanyi abayimbi mwetegeera nti onayimba bwatyo koodi z'ono zifaanaganamu ez'ono. Nkubuuzeeyo ekibuuzo kimu. Gwandyagadde kuyimba style ki? Nze mbeera wa kuyimba lwakuba siri muyimbi naye dansolo annyumira nnyo. Kati oli wa dansolo? Bw'obeera wa dansolo abadansolo bangi. Bameka abenkana Paulo Kafeero abategomba kubanga ye olw'okuba bakuba dansolo? Buli muntu yeegomba okubeera kutuuka ku ttutumu nga kati oyinza kumanya baani? Anti wagamba abayimba nga ye abeefaanaanyiriza. Abayimbi beeyoza tune ne zigenda mu laga ne zigenda mu reggae ne zigenda mu ki? Basebole bannyabo ani ayimbanga Kafeero gw'olowooza omukulu gwe yali ayimbako yagenda ku malaalo ge? Teyagamba muntu. Kyeyava anyiiga ennyera abeefaananya engeri y'okuyimba kwabo n'abakwatamu. Abeefaananya okuyimba kwe. Kati wamma basebole bannyabo mpaayo eyeefaananya Paulo okuyimba kwe ng'olaba yandibadde w'amaanyi nnyo naye ng'ali wansi kitegeeza Paulo yamukwatamu. Si bwe kiri? Awo kati bajja mukuwa. Naye nze teyabaŋŋamba. Basebo ne bannyayo ebintu si byangu. Naye nze natuusa abaka nga bwe bakola ki? Bali bakutiseko ku kisero nti nno oba ekibbo ky'emmere ng'oli mu kyalo nga kiva wa muliraana. Wasooka nga kisumulula. Abo twala butwazi bubaka n'obutuusa. Munnange bamuziikudde nga mukayimbako bukagamba era ebyagenze mu maaso byagenze mu maaso. Deni yakomyewo nga ku baana basooka beera 3 mu ofisi ya Balamu 35 ku Musaini wagenda 25 ne wakomawo nga abaana 4 be babe. Ekintu ekyo bwe wakirabye ki ekyakujjidde mu bwongo? Kyanjidde mu bwongo okulowooza ku layini eno gye yampa ng'egamba eva wano yasengese bw'ati ng'olwansiibula munansonyiwamu siri bulungi nnyo kituufu. Yasengese bw'ati ng'olwansiibula munnambulule nga y'abannyonnyola bw'emikwano gy'ensibiko kyona ngero nga n'amanya ekituufu akonera ddala ebyojja mu miro bibafuula emmunye ng'okuddira ebituufu n'obivuunika baseka basembera we bali ambu ngeri ya pusi beba abantu balamu gavugira aliwo munoobuzaale bwe si nsonga nkulu ye kyafaako ennyo ge mabujje ge babakuŋŋaanye n'abali ebunaayira si kuba olagana nga bo bwe batandise tebeetema mbalerwa bintu byafuna bikoolwa mulamu si kubba byandola munenda ga butonde esaana efunwe bazuula omusaayi gwo ogwa nnamaddala bwe yazaala nkumu amabujje gaalina kimunyiiza okulaba nga gabonaabona munajjawo emikisa yemmwe abeerumaaluma nga temuzudde ensibuko owa gye muzaalibwa bwekyo bwe munaki kakati edda ku layini wali we yagambira bwe yazaala nkumu amabujje gaalina yazaala nkumu amabujje gaalina kale ate nekiddeyo wali mukali kooyimbye eti nno abantu balamu ebyenfuna bibafuula emmunye naddira ebituufu n'abivuunika kubanga abantu bangi nnyo bavuddeyo nga bagamba nti wandibaawo ebyengerigeri mu DNA eyakoleddwa. Naye nze kankubuulireko ekyama okkiriziganya nakyo kankubuulireko ekyama kimu bwe nalaba omwana oli muwanguzi nze nga nze navaamu ebiyengeyenge amaziga gaavaamu era sandyagadde kukyogerako naye nga ndaba nga nagamba ne bwataba ono omwana wa Paulo Kafeero ono fetujja mubeererawo ne banne muwanguzi n'abaana 21 kubanga lwaki tukitwale kale netuyamba bamasiikiini abatalinaako waabwe. Yes, ku lwa Paulo Kafeero nti Kafeero omusingi gwe asazeewo ayambe
abantu abalala abatali ba musaayi gwe nga bayambanga abaana be. Kale tugaye nti mutandikewo Kafendo Foundation. Tugeze example. Tuyinza n'okuyambiramu abalala. Naye ng'omusingi gw'abano. Yes. Nze ekyo ekiri mu mutima gwange endowooza gye ndaba. Era ndaba abantu wegenda ewammwe eno ennaku abantu abamu tebagibeerangamuuko. Tebamanyi nnaku yansi bweruma. Tebasobola kumanya bulumi bwa muntu akuze ng'agamba oli kitaawe oli si kitaawe. Okitegedde bulungi. Kati kwaba abaana naye alina omusango eyakera enkya ne yeezaala ng'abo bagubasalira. Waliwo abaana ababiri balenzi bonna anya gaabwe ngeerabidde. Maama waabwe abadde nnyo mu nsonga zino nga ne bwabbala buli lunaku abeerawo omusaayi gw'abawandudde. Naye ne ku ssaawa eno leero yaakalambira nti abaana abo baakafeero. Era kikisinga omuluma. Osuubira omukyala yandituse ku sseeryo kuba tewaliwo bya bugagga nnyo byawo byandikayanidde ebisinga byatundibwa. Watuuka okulemerako n'agamba wadde bazze mbaze n'agamba baakafeero. Tolowooza nti waliwo ensonga. Era ensonga weeri. Nzira ku layini era yagambye nazaala nkumu amabujje gaakola ki? Gaalina. Omanye omuzadde owaddala kituuka n'okuva mu musaayi ogugwe. Ffe tulina abaana eyo waffe e Masaka. Baali baana abaakolanga abajjajjaffe emirimu eyo waka. Naye abaana baabwe tubalina. Era ewaka eyo abamu bamanyi nti weewaabwe. Nze siyinza na kukiisa sikyogeranga kubanga nkimanyi. Balina ewaabwe. Ebintu ebyo mbyogedde bwe ntyo naye nze okutegeera bajjajja ng'abo benjogerako. Baalinanga abapakasi na biki. Naye ate nze nakula nga masiiki nawe nakulirako nga masiikiini. Nti obulamu bwange bwali bulungi wakati wa maama wange taata wange okuva nga banzadde paka ku myaka nga 10 embeera yatuukawo mu bulamu ne butandikirawo okukyankalana. Paka ndowooza n'olwaleero ndabye ebintu bingi. Manye ennaku bweruma ne bwokera mu bukulu n'otegeera nti ewammwe mwalina amaanyi mangi na biki naye nga gwe omusingi gwo gwa nnaku nga tolina kwezimbira lugero lwo owunzika tolina njawulo. Kati nze nkyogera lwa nnaku bweruma. Owuliriza mulimu abaana b'otunuulira kati mbadde nga ndaba bagamba oli omwana w'effooti nasooka ne ŋŋamba munnange oba katulabe ekigenda mu maaso omanyi kyova olaba muganda wange tuludde ebbanga oyaga tunyumye ku mboozi eno naye kugamba Ivan siyinza kubeera nnyo happy nti amawulire tugakolera ku mugenzi naye oba kyekiriwo katulabe Katonda kyakola ki kyatwala mu maaso. Nze nsuubira nze nga nze Jebbi ffe twaniriza abantu bangi wadde abantu abamu be twayaniriza tebaatwaniriza naye ate ensi yatwaniriza. Nze bwe mba nnyimba abantu ne bagamba nti Jebbi waffe wuuyo saseewo kanzirukire kati nnyimba zonna ezo ne baziwagira bazze batwagala. Ebizibu bye tulina tetubiina mu bawagizi ate baba batuwagira batwagala bye batuwagirako. Nga naffe bwe tugula engoye ku maduuka gaabwe bwe tugula sukaali ne tugula bwe ofunye akasente nsonda z'akapoloti kubanga buli omu gy'akolera gye tumuwagirira. Kituufu. Nti omuntu bajja mu kivulu n'alaba Jebbi alina nga akasente nkazaayo ku lugoye nkazaayo ku sukulu fees nkazaayo ku sukaali twetaaganga n'obuwagizi n'obuki. Kati abantu bali abatwaniriza ffe katubijjemu embeera ez'okugamba nti Kafeero yabazaala oba si yabazaala. Katuteekewo platform empya tukole omusingi ekyo Kafeero ayinza oba nakiwulirako mugenzi era ayagala okuteekawo foundation eyamba abantu ng'agenda kuzimba ssomero. Kituufu. Kiyinza okutandikirako abo abaana be ne tukola omusingi ogwo. Okuyamba abantu kirungi mu nsi tuyiga okwagala. Tugenda kikola tutya okulaba nti nno sente zivaamu because abadde baagala ettaka tebasobola okukolera ebintu nga bano abaana 21 era babaddeko wabbulu nokke ne basondeko kasente naye kiyinza kukolebwa kitya gwe mu ndowoozayo? Nze mu ndowooza yange ebintu bingi ebisobola okuyitwamu kati nga bwolaba Bunoke wabadde agezaako kikola naye ensi eno yakyuka
abaana abo beetaaga ebintu ebirala bingi ebisukka ku ekyo okubeera contented. Beetaaga okufuna okuzzibwamu amaanyi n'essuubi counseling. Era kati abo singa babadde nga mu nsi z'e Bulaaya singa babatwala nga kalira babudaabuda mwagala kulya ku ki, mwagala kunywa ku ki, mufiiringa muti okuba naye gomanyi okuba nga oli baakamugobera ku kitabo oli alina emyaka 3 gwe nalabye ng'omuntu si be ba 3 mu ogumu muwanguzi wa 26. Waliwo n'akawala Tiana nako kalinga mu 2 abalala balimu akuva balimu 3 abalala 3 mu okudda waggulu. Omuntu oyo ng'akuza agamba oli ye taata wange bw'abanga ddala kituufu kale si yamuzaala nga gwe bw'olowoozezza, naye ate yeetaaga okubudaabuda ng'omuntu afunye ekikangabwa, kubanga tewaliwo na famire kubasinga ng'ogyeko oyo owe 40 tewaliwo famire zivayo zibakiraiminga nti nno aha oli mwana waffe totuswaza gende eyo. Ate nowe 40 okutandika n'eggulu nalabye obutambi ndabira ebyo bikwata byakyuse edda nga badde agatambuza nti si waayagamba mutuleke mutulaze mutima mwe mwana wa kafeero nange naye tebitegeerekeka. Kyansobedde nnyo ne ngamba Katonda ono ninabuuza nnyo omuntu alina ewaabwe okutuuka okugamba ajje ne ku TV agende mu mawulire nga bagenda mumulaba ne ngamba owange engeri gye bagamba nti boba ekifaananyi kyasensekere okitegedde bulungi ne ngamba owaayi musajja asobola kubagaga kangende mu mawulire nayagala nnyo Kafeero wakiri banandabira nange bandabeko naye nga bwe saagala nnyo kukikuliriza kubanga ne ngamba nedda katulina desserts kati zagenda okudda nga y'omu naye omusajja akalambidde yagambye ye kennyini wendi kasa mutegedde ne wembeera mujje muntwale ewaffe. Asebo ne banyabo ensonga zezo. So abaana bano bawabo bakaki 20 good webale nnyo obaka bwensobola obbawa bo nga bo batandikireko ekifaananyi ekirungi ekyokwagalana. Bwe mba mufunye omugabo nga gwakyenkanye mugugabe kyenkanye temwesinzaako nze nsinza okulwana ennyo nze nava eno mulage obwenkanya okujjako ng'olina ekyensuso nga bakiwadde ggwe naye bakuwa omutemo nabaga nti bannankana akakadde muli 21 kali kamu 10 oba bukadde 2 mu emitwalo 10 bulimu 10 buli omu afuna ezo ate mutambuze enjiri y'okwagala eve nze mbadde nkigamba abantu bwe tunaafuna okwagala tugenda yiga okwagaliza tugenda kujjawo empalana tugenda kukulaakulana kubanga gwe tannakyo kifunamu oli akugambye ebyobugagga bakimanyi babitunze bikoze eki balaga nze ngamba bwe nti obutagenda eyo yonna mwami Ivan Kachumbaali nteesa bwe nti tukole omulimu gw'obannakyewa. Waliwo yagambye nalabeko abagamba nti omugabo ogwandibadde ogw'omugenzi Kafeero bagende baguwa abaana abo ewaabwe wani abaana bano eno Kafeero byandifunye okuva ku kitaawe baguwe bana 21 kati gw'okyogerako kye kintu ng'ekyo nange nalabye ng'ekituufu webale nnyo. Kati omugenzi Kafeero kitaawe yali ali omwana omu ng'agenda muwa mugabo gwe bano bali 21 ebintu ebisinga tubyogera naye kambabuulire tweteekenga mu ngatto z'abalala. Omugenzi bali bagenda tugenze muwa poto ba 10 ku 10 oba gumanyi bali bagenda muwaaki ate nga ali omu bano bali bagenda muwa yiika nga bo ne kitabo ky'ova olaba talina gwe yali akoledde bw'olaba yiika z'empuli ezigenda bangambye 7 ne bangamba 27 ne bangamba amapoloti ne bangamba ekitegeeza yali amanyi nti omwana we owa mugenzi Kafeero ateekeddwa ekitono baba amuwadde yiika nga 3 mu nkola entuufu omwana atandikireko alime alunde enkulaakulana eremeye. Kati gwe bw'ogamba kye bandibadde oli afuyiika oba kitundu kyayiika kitegeeza gwe oba tosobola kuyamba sirika owuliriza gwe oba tosobola kuyamba muntu yenna tonyiigira ayamba kati gwe ofunirawo obuzibu nga gwe toyambye nosirika abalala ne bayamba gwe sooka ombuli ewoofunidde obuzibu toyambye
ate tetunaba nakunenyako kugamba lwaki toyambye ate gomala no ovaayo oyombesa bayambi bannange mujeewo embeera ezo tubere bantu balungi fena tuli bantu ba mutonzi ate ensi netumala tubayambe tutya abaana bano nagambye nga bulawe bakola tujja kulaba ekibuuzo ekyo nsuddeko saawa zino nze nanteekateeka ya mutima tubayambe nga abaki nenteekateeka nange gye ndowooza bwe naaba ngituuseeko nze nja kujja njanjule nze nga nze naye saawa zino ndi wamu n'obuyambi bwonna obuyamba abantu abo naye nsaba babugabane kyenkanyi babeere benkanya temuyomba kubanga ekinaabaleetera obuzibu ayina mwe bulaga nti ate be mbadde mugamba nti bamululu ate mubasinzeeko bijja kuba si birungi bano ate abana okuli ne ssenga w'abaana omu bw'ati nagawa anti kaakati abaana bo bagamba DNA be baana baki abatuufu aba DNA bo batugamba abo be baana baki abatuufu nze kubanga era baana kubanga ekisooka abaana abana era baana ba mugenzi ne bano baana baani ba mugenzi bali kati si ba mugenzi baana be jeni anti omusayi gwafulumye si babe bazze nga bagamba kitaabwe yani muwanti mu musayi kati tebakyali babe tetuyinza kumanya kati fe tugenda bayambanga abaana be abataliiko mwasirizi abaana bababoole abaana bababoole abaana ababoole kati abaana bana abatukuvu bo baba bubaka ki abatukuvu abaana be batukuvu nze ngamba ekyo kye bakola ekyokutunda ebintu si kirungi amayika nkubuulire watonoonyanga ku ssente olowooza nyangu za kukola sente si nyangu ekitegedde omuntu yonna kyobola nti abantu bonna abazaaliddwa abantu abakoze be basinga okubeera mu mbeera enfu bo balowooza kyali kyangu olamu ne taata yagaggawala fe sente ziri mu musaayi nga naye babanyumiza kitaawe be yayitamu tebasobodde okutambulako mu kwota yaabyo oba afu ya kwota yaabyo naye bo balaba nti so nga ate singa olekawo bino n'obonaabonera gy'oli oba okyalinawo dda okitegedde ekintu kye baakola ekyokuba nga batunda buli kimu kimalawo n'ekitiibwa kya kitaabwe nga bwe nkimanyi nze ndabira ddala nga kikyamu nnyo twandibadde nga kati awo ekajansi bwe balaga ennyumba nga bwe yali luli ng'ate kati tulaba Swaziniga ne banne ate twagyongerako olw'ekitiibwa kya kitaffe nti ate kyekiri ku ttaka ly'e Masaaba nti kiri ku ttaka ly'e Masaaba ffe twakoze bino twataddewo ssomero twagala aba museum ya Paulo Kafeere omuvene muganda kwegamba ebintu ebiraga ekitiibwa kya kitaabwe kuba oli kitaabwe kya bulambuzi kituufu okitegedde naye kati okudda mu bino era byonna singa tebyaliwo ndowooza osanga bandibadde balina neekwatagana kubanga singa tewaliwo okutunda tebagamba nti ekintu kya kitaffe tugenda kikulaakulanya wala akasente akavaamu ketugabana senga tebandigenze na ku DNA ate yaki buli mwana tetunula ttaka naye otakawo pulojekiti gyetuwa ssente bweziti buli mwezi ezivaamu oba buli mwaka aka kasente buli mwana kwafuna omugabo gwe nga bwe tukulaakulanya ettaka lya kitaffe eno ensi tolowooza nti nokyokuba nga bakuzaala mu nju eri mbw atazaalwawo tayinza kukolerawo byakabi fena tukulidde mu maka ge gamu naye abantu baatwagala n'abatatwagala baaliyo byonna oba olina okubitegeera ate tekiba kibi nti omuntu eyakwagala omufuule mulabewo nedda oba osoma buli weekwatira kino munnange n'okolima paka ku myaka 9 n'okolima paka ku myaka 8 bw'oyogera ekintu nga kyakuluma oba n'okitegeera abalabe baffe basomesa baffe mu biro byonna gwe ki ekisinza okukuluma mu bintu bino byonna pozisiyo nene ebibadde etambula kuswazaswaza mugenzi Kafeero naddala nga batusa n'omwogerako abantu be yeesiga kyova olaba yagamba bannange tulabye ebintu n'osigala binyenyezanga mutwe olabana batubeera ku nsegere weewuunya ebibava yali musajja mugezi nnyo ensi eno bw'omala okukulamu ogiraba nti ensi nkambwe omuntu asobola kuzibira kyama kya munne n'amuyita mukwano gwe bannange njagala Kacyumbaali nze Kacyumbaali ku siva
naye oba oli agamba Kachumba aliwo munnange nno tebamukwatidde eri mu gundi. Twawulidde n'omukyala ng'agamba yafa siriimu. Byonna ebyo kyala bisirikiro. Byonna ebyo buli omu n'ayagala kino. Nze kyova olaba waliwo yambuuza mbu kati mpulira ntya okubanga oluyimba lw'ekirooto lukola lutya? Lutambula. Lw'amaanyi mu ssaawa zino. Nenyumirizaamu ntya okulaba nga amugambye nze kyonna kye kiri naluyimba 2 nenkimanya nti kyakola ekiseera ekyo. Natumwa abakkiriza ne bakkiriza, abagaana ne bagaana. Kati obudde buno bye baakutuma ne batabifaako. Yes, bye bantuma biba byatuukiridde byonna nga bwe biri. Kati kitegeeza ki? Nti nakuleka ensi nga Katonda bwe yagereka etambule. Kale basebo ne bannyabo tuyinza obutasukka kaawo, naye ng'omukulu watugambye nti nno naye ayina enteekateeka ejja mu maaso awo. Atumanya enteekateeka bwe n'abeera etuuse ku nnyanjula, tujja kujja tukomewo agitubuulire era eyinza okukolebwa atya okulaba nti nno buli muntu aba mu ssanyu. Bano abaana n'abali 21 ate nabo tetubaleka. Nange mu buwombeefu ndi wamu n'abaagala okuyamba abaana abo. Si be bokka, tuyinza otutuuka ne tukola n'abalala bangi abeetaaga obuyambi mu nsi. Nabo ne bajjira waneeno. Wadde obadde osiibudde, abayimbi tuli basomesa. Omugenzi Paulo Kafeero ne wana ali mu kusomesa ebintu bingi nnyo. Kituufu. Bingi nnyo bye tuyize. Ne wana ali mu kusomesa ebintu bingi nnyo. Kati oba olaba ffe abamanyi kye yali n'endowooza ye, tetuyinza kugamba mbu nno tusuule ezzadde olw'okuba bagambye si yalizaala. Kituwe kyakuyiga. Kituwe kyakuyiga. Ate nandisabye Katonda DNA oba eddibwamu bateddibwamu, sikyakirabamu. Omulamwa gugamba bwe tukola okuyamba abaana bano, owuliriza, ne tubaterawo ekitebe kyabwe n'ekijja, bongera abaana ba Kafeero tebaliyita abaana ba mulala. Ojja kulaba ng'era abaana ba Kafeero mu maaso eyo bayinza n'okuvaamu ekinyuvu ennyo ne bagamba nti ttiimu yabo abaana ababoole foundation yekoze bino ne Bulaya ne bituuka. Okkiriza mu DNA? DNA ki? Ey'abazungu. Eyavudde nga babitutte e Bulaya. No gwe nga gwe okkiriza nti osobola okkiriza mu DNA ero n'agikola? Nze okola DNA? Eri abaana abo? Ayi nali sikyagalanga nako. Tebaakusiba abaana? Babansibe kasa bajja kulaba nze kitaata asaana. Bagenda okulaba nti bali be bazaalamu tebalina makulu. Ne babaleeta ewanga akola ki? Asaana. Nze nja kubaaniriza. DNA tojja gikola? Sijja kukola DNA. Beere bulungi, beraba.